Kwaniriza gwe atugoberera ku DNC Daily News Channel olwaleero ennaku z'omwezi ziri 13 omwezi gwa Kono omwaka 2023 bwe lwali bweruti mwaka gwa 1955 ssabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owookubiri yagenda maaso n'okubanga ayingira mu bulamu bw'ensi eno ewooma era ng'olunaku olwaleero mazaalibwa ga Mutanda ssabasajja Ssaabalongo Namunswa owa Buganda Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ajaguza emyaka gye 68 egy'obuto egya Ssabasajja Kabaka giba gya buto. Subscribinga ku channel yaffe tugende maaso n'okugoberera enteekateeka zonna nga bwe zigenda okubeera wali mu Lubiri wabula nga ku ssaawa eno twagala tukutuuseeko ebyo ebimu Ssabasajja Kabaka byazze ayogera ku mazaalibwa ge okusingira ddala okwogera kwe akwetoolooleza nnyo okukuuma obutonde bw'ensi n'okuuma obumu. Ssabasajja Kabaka katugende maaso nga tuwulira ebigambo bye. Kye tukusaba kiri kimu, subscribe ku DNC onyige n'akade akutegeeza nti waliwo obuba ku bupya obuzze ojja genda maaso n'okubanga ofuna buli mboozi yonna ekwatagana ku mawulire gonna wano mu Uganda. Mawulire ki gonna gajja bagakutuukako wano ku DNC nga tugakutuusaako kulaba ng'otambulira wamu n'okumanya ffe ng'aba DNC Daily News Channel ekyo twakyeyama. Subscribinga yo sharingi katugende mu maaso nga tufuna obubaka bwa Ssabasajja Kabaka bwazze atuwa ku mazaalibwa ge ng'ate bwe wetegekera okutuusaako obubaka bwonna bw'anaaba akutuusaako olunaku olwaleero. Anti mazaalibwa ge mbaagaliza amazaalibwa ga Ssabasajja Kabaka amalungi ku lwa DNC Daily News Channel. Ebbanga lye tumaze nga tukuza olunaku lwa bulungi bwansi wano mu Buganda waliwo ebintu ebituzzaamu amaanyi okugeza okulaba nga buli mwaka obujjumbize bw'abantu baffe ku lunaku luno bweyongera bweyongezi. Okwo kwe tugatta obungi bw'abavubuka baffe abongera amaanyi mu kukuza olunaku luno. Kino kituzzaamu nnyo amaanyi era ne kituwa essuubi naddala bwe tujjukira nti ebiseera eby'obwakabaka bwaffe eby'omu maaso biri mu mikono gyabwe. Kyetuva tweyongera okubakubiriza obutassa mukono ku nsonga ey'okukuuma obutonde bw'ensi n'endala zonna ezitunyigiriza ng'obwakabaka ne Uganda okutwalira awamu. Nga kye ŋŋamba nti mwongere okwogeza eddoboozi erimu ate nga lya mwanguka nga mulwanirira ensonga zaffe. Ffe tukkiriza nti enkola yaffe ya bulungi bwansi emaze emyaka mingi nga tugikozesa okukuuma obutonde bw'ensi n'okutumbula embeera ennungi ey'abantu baffe. Era ffe tukkiriza nti esobolera ddala bulungi okukoppebwa gavumenti ey'amu makkati n'esaasaana mu ggwanga lyonna olw'obusobozi bwayo mu kukunga abantu ate n'okukola ku lw'ensi yaabwe. Twagala okwebaza omulimu ogukolebwa abalondoola obutonde bw'ensi. Abannema bakoze nnyo era tusiimye nnyo. Twagala ensi ey'emirembe ekuumiddwa obulungi era etuweesa essanyu. Tubakulisa okukuza olunaku luno era tubaagaliza essanyu n'emirembe. Katonda abakuume. Ayi beene tusanyuse nnyo tusanyukidde ddala okukulamu.
eri obwakabaka, eri obuweereza bwe eri abantu ba Buganda, eri obuweereza bwe eri abantu ba Uganda. Nga ffe bwe tumukubira engalo nga ye bwasemberera ekiwu. Engalo tuzuulire nga tu. Ajjenje ly'omuwendo bali limukwasizza. Profesa wava munno yangaye nti ayagala kweyala naye alina akantu akamutakula wano akatamusobozesezza. Tumukubireko mu ngalo. Ssabasajja Kabaka asaze keeki. Obugalo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Ayi Ssabasajja. Mwebale kujja n'obubaka obuyozaayoza omutanda tubusiimye nnyo. Ebintu bingi eby'omuwendo byanyagululwa, ebirala ne byonoonebwa. Mu bintu ebyayonoonebwa mwalimu emmotoka 3 ez'ekika kya Rolls Royce. Rolls Royce ezo 2 zaali za Bwakabaka, ate emu yali ya Ssekabaka Edward Muteesa yiye ya bwannannyini. Ezo Rolls Royce 3 tukyazirondoola tutegeera amayitire gaazo. Waliwo n'emmotoka endala ezaabuzibwawo ng'oggyeko ezo Rolls Royce, era nazo tukyazirondoola. Kyokka waliwo Rolls Royce emu gavumenti eya wakati gye yagula mu 1964 ng'ali ya President Edward Muteesa. Eyo nayo gavumenti yagitwala. Tumaze ebbanga nga tusaba gavumenti Rolls Royce ziri 3, kyokka n'eno Kabaka Muteesa yatambulirangamu okutuusiza ddala mu 1966, nayo twasaba gavumenti egituddize engeri Kabaka Mutebi n'abaana b'eŋŋoma bwe baagimanya, mpozi n'okugitambuliramu oluusi n'oluusi. Ku ntandikwa y'omwezi ogw'omwenda mwaka 2022, President Museveni yatuuza Cabinet n'ajanjulira ensonga eno. Oluvannyuma lw'enteeseganya empanvu, Cabinet yayisa ekiteeso Rolls Royce Phantom 4 Cloud eddizibwe Kabaka wa Buganda mu mwoyo gw'okutabagana. President Museveni olw'ekikolwa ekyo era neebaza ne baminisita abaatuula mu Cabinet eyayisa ekiteeso ekyo. Emmotoka yakwasibwa Omulangira David Wasajja mu kaddiizo gye yali ekuumirwa Kamwokya ng'ennaku z'omwezi 17 Sebutemba 2020. Omulangira naye n'agisitula n'agireeta n'aginkwasa mu Bulange ku lunaku lwe lumu. Twafuna ekirowoozo eky'okuddaabiriza emmotoka eddemu erabikire mu kifaananyi kye yalimu nga Kabaka Muteesa II akyagitambuliramu. Ekirowoozo nakituusa embuga era nnyinimu n'akisiima.
okuzimba akayumba. Ziiru tuziraba nazo